onagamba nti ndi musajja musiraamu nasomawo ku ddiini yange taata wange yafa mu 1999 nina abooluganda lwange naye beeka bakifuula nkola nti buli mwaka bakuŋŋaana ne bategekeddwa okusabira omugenzi naye nze okusinziira ku kye nasomako ekitono nze sizeetabaamu wabula nze taata wange musabira oluvannyuma lwa swala buli lunaku naye kati kino bakifuula kya kunjereegerera nti sivaako kange kubanga mu kutegeka emikolo gino basabayo akasente temulete tutegeke edduwa ebifaananyi bityo kakati abuuza nyinza kukola ntya mu mbeera efaanako bweti ekisooka omuntu ali ku mazima alina kugumiikiriza ate abalabe b'amazima n'abatagakolerako be basinga obungi era nam ekyo akuma nti yagamba omwana we nga Allah bwe yategeeza mu Qur'an lagira ebirungi ziiza ebibi wasbiru ala ma aswaba kagumiikiriza ekinaakutuukako inna dhalika min azmi al-umur ekyokubiri ate naawe kikkakatako okubasomesa okubabuulirira bilhikmati walmauidhati alhasana n'amagezi n'okubuulirira okuki okulungi bwe baga okubuulirira okulungi tomujerega tomuvuma nam tokuba kuba bwona omuvuma n'okuba n'ojerega ate okwo tekujja hikima kitegeeza engeri zonna ezimatiza zikozese omusomera Qur'ani musomere aya ezindi zitiisa musomere aya hadithi musome mulagobibwa okuzuula mu ddiini ebyo hikima naamu omukubira ebifaananyi ebyo hikima muleetera adilla aqliya ebyo hikima naamu kuba hikima wadu shay'i fi mawdi'ihi okukiteeka mu ssa lyakyo ekyo nno muganda wange olina kunywera uthbut kola ki nywera tobata naam oluganda luyunge kolagana nabo naye mubirimu kujemera Allah awo tewegatta nabo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tetugondera kitonde nga tujemera innama ta'atu fil ma'ruf kugonda kubawo mu kintu ekirungi Allah kyakkiriza ekirala nga kikulu nnyo tukkirizibwa okuyamba omuntu ala albirri wattaqwa mu nsonga ezirimu okulongoosa ezirimu okukola ebirungi n'okutya Allah tetuyamba ku bintu birimu al-ithmu wal-udwan ate era ebyo tebiriimu kusemeekereza baluganda lutuufu kusemeekereza muntu nga bolaba nti kambawe ate kirina ki tekirina buzibu kaŋŋendeyo ŋŋenze kuyunga ntuule wali nagende nyuga oluganda kakole kino wabula manya nti ahaqu Allahu wa rasulu ahaqu an yardu an tardu in kuntum mu'minin Allah nembaka gwe tulina okusiimisa n'olwekyo bwe twagala tusiimisa abantu mu bintu ebinyiiza Allah atunyiigira ate n'abantu ne bakola ki ne batunyiigira n'olwekyo okusiimya Allah kyekikulu ekisembayo ku nsonga eyo mu busiraamu teri mukolo gukkirizibwa gwa kujjukira mufu oluvannyuma ng'amaze okuziikibwa tewali mukolo gwonna gukkirizibwa gulimu kuŋŋaana nga tumaze okuziika omufu emikolo egyo gyonna ayemu ekulaga nti tegiriiyo yega nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum zijjuza eddiini busiraamu bwajjula kati nam tegyalimu kati kyokola kiri mu bintu bibiri imma wajibu betugamba nti kyatteeka ng'abakulembera tebakikola nam bwekiba kyatteeka kitegeeza nti Muhammad alina byataakola ki
byatatuleetera abantu ne bafuna emisango ne baleka ebintu ebyaki ebyetteeka abakulembera tiwaliwo abantu ebyali bikakata ku bakulembera byebatakola ki byebatakola betugaa nti birungi sunna bifunibwamu empeera nga bali tebabikola kitegeeza nti waliwo ebirungi nabbi muhammadi nam byatatutegeeza kyekigambo kya imam malik ekigamba man btadaa fi lislami bid'atan yaraha hasanatan faqad zaama anna muhammadan khana rasula omuntu bwazuula mu busiraamu bida ng'agaa nti nabbi alaba nti nnungi aba agambye nabbi yakumpanya kati ebyo byonna biraga nti bida mbi kuba nabbi tayinza kuba mukumpanya allah neyeerabira n'atagitegeeza nabbi wama kaana rabbuka nasiya ekyo sheekhe enkola y'okuŋŋaana ku bafu oluvannyuma lw'ekiseera ekigere oba ekitali kigere kibalwibwa min anniyaha naam kunna naudu lijtimaa li ahli lmayit wa sunuhum lahum ataama mina niyaha twali tukitwala nti okuŋŋaanira awali abafu abafiiriddwa okuteekera bano ki emmere kigwa mu niyaha ate annaiha akuba ebiwoobe naam idha lam tatub qabla mautiha hadisi ogimanyi twagikusomesa muthalitha idadi oba thani idadi naam agenda kwambazibwa ekkanzu eyaki ey'omumuliro n'olwekyo akuba ebiwoobe nabbi muhammad yagaana okugoberera omufu hadisi murafuza emu ega ranna omukyala akuba ebiwoobe murafuza endala ranna kitegeeza asautu mutulaka eddoboozi mukutula kati okuŋŋaanira ewali abafu oluvanyuma lwa nnaku 3 na 4 simanyi mwaka simanyi buli mwaka ne bakuŋŋaana lam yakun min fiili annabii wala salaf nabbi teyakikola yadde abakola ki wadde abakulembera